Ampuliriza nkulamusiza konyo enajo sinzira okuliriza mandu so 89 akatonyeza 2 CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka eyabavubuka ab'omulembe omutebi. Dakiika ziri 12 zimaze okuyita ku ssaawa eyakawungezi ku lunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi tuli mu gwa 10 omwaka gwa 2024 lunaku lwakuna nga bulijjo buli lwakuna okuva ku balaza okutukola okutana programu kkirizo bagaana mumanyi n'ensonga ez'enjawulo zigenda maaso mu nsi egoba ku mpewo za rediyo eno. Nze Kalule Lammeka akulamusaako mbeera n'ababaka ba Parliament ku lunaku nga luno ne tutunulira ebyenjawulo ebigenda maaso mu ggwanga. Bingi bikoze amawulire wano n'ebweru waalyo. Omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde Mityana eyo mu bitundu by'e Kakindu ku nsonga ez'enjawulo n'akubiriza abantu okwongera okwettanira enteekateeka za gavumenti beekulaakulanye. So nga ate ekitongole kya UBOS kifulumiza ebitongole ebyava mu kubala abantu ebijjuvu babifulumiza olunaku olwaleero n'ebirala bingi bikoze amawulire. Ebweru w'eggwanga mu bitundu eby'e Lebanoni embeera tennaba kuba nnyangu. Isirayiri ekyakuba aba Hezbollah mu bitundu bino by'eggwanga erya Lebanoni era olunaku olwaleero bakubye nnyo ekibuga Beirut eky'eggwanga eryo oluvannyuma lw'aba Hezbollah okubalemesa olutalo olw'okutaka gye babadde batandikidde mu bitundu by'amaserengeta. Aba Hezbollah bano bafunze ekyonga ku ttaka ne bakuba Abayisirayiri olunaku olwajjo babassemu abantu 8 oba abasirikale 8 balambirira ne babazza emabega. Era mu kubazza emabega Isirayiri kyakoze kwe kuyimirizaamu ennumba ez'okutaka amaanyi n'egassa mu kukasuka ebikompola n'emizinga egy'omu bbanga mu kibuga Beirut kubanga Lebanoni eno tebalina tekinologi abakira mizinga egyo mu bwengula egisinga gyonna gye bagwako obutereevu. Kale nno embeera bwetyo bweri nayo bunkenke n'ebirala bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Abaka ba Parliament nina basatu abakatuuka n'omubaka Kakooza wa kkooti y'obuvanjuba bwa Africa naye essaawa eno agenda kutwegattako munnakibiina ky'NRM tutambuze ensonga. Kantandike ne Richard Lumo omubaka wa Mityana South munnakibiina kya DP tulamuseeko. Abatuuliriza mbalamusizaako mwebale okutega radio yaffe eno. Olwaleero enkya tubadde tulina ttiimu yaffe ejja okuzannya ne ttiimu ya Parliament naye twafunyeemu okutaataganyizibwa so tekijja kubeerawo. Naye ku lw'omukaaga ngenda kulaba abasomesa bagenda kuŋŋaanira mu constituency yange abasinga bava Mityana district. So ku lw'omukaaga nja kujja mbalabe mpulire bye baŋŋamba nange mbagambe bye ŋŋamba. Okay. So mbalamusiza. Okay. Mbaka Joyce baagala ntwatwa mu Nanupu mu Mityana kulikayo okwaniriza president e Kakindu. Naye Lammeka wafa. Ye mubaka wa district ya Mityana. Yagala kulisaayo abagenzi okwaniza Mwami Museveni mu kitundu kyange kya district ya Mityana. Gokiikirirayo. Nti beebale okunkiikirira ku mukolo ogwo. Ekitundu nze nkikiikirira. Naye sisobodde kubaayo. Tebakuyita. Nkugambe sisobodde kubaayo. Mbaka w'ekitundu. Sisobodde kubaayo. Ngera bw'oyinza okumpita ku mbaga. N'olemererwa. Nenemererwa okubaawo. Okay. Naye nga babaddeyo. Bakulikeyo bannaffe. Mu mutima mulungi. Bakulikeyo bannaffe. Abantu bonna njagala kubabuuzaako n'embebaza okuwuliriza Radio Ssaabasajja era n'embebaza n'emirimu gye bakola. Okay. Omubaka Ibrahim Ssemujjunganda tulamuseeko. Nawuliza CBS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza bunyala Mukama Katonda w'ekitiibwa. Okay. Ampuliriza tulinda omubaka James Kakooza akiikirira Uganda mu Parliament y'obuvanjuba bwa Africa. Era bingi tugenda kubyogera. Naye nga tutandika bingi weebiri ensonga za mwami Lumu zongedde okukuma omuliro mu Parliament. Ennongoserezaazo bigambo bizze bingi mu kaseera kano tugenda kubitunulako. Waliwo ensonga amayengo g'ebyobufuzi kati nga bwegali. Bano bagamba nti sijja kudda kino nga tekitereezeddwa ate kati nti nkomawo maze okulangirira tugenda kutunulako eyo. Waliwo ensonga z'abantu ab'enjawulo bannayuganda abongedde okusibirwa ekikookolo obutagenda mu nsi ezimu ebweru w'eggwanga nga America yayisizza abasirikale 4 ne bagamba nti abo tebadda waffe olw'embeera z'okutyoboola eddembe ly'obuntu n'ebirala. Omuli Kagarura, Mwine, Twesigye, Omanya tebadda mu America olw'ensonga eziringa ezo. Naye twagala kwebuuza ndoza kanve wa Honorable Ssemujju. Ensonga nga zino ez'okusiba abantu olw'eddembe ly'obuntu
Uganda kina kitugattako kutereza embeera kubanga okulajana kungi ne bwe bafuna natti mu nsi z'ebweru nti temudde eno olwakino nakino kina kigattako kubanga bangi tubalabye nti Uganda twetaaya ete tulina kye tuwagalayo. Sanction America zeteeka ku bantu mulimu beeteekako naye nga nayo katuli wakubuza kagalula yaani ziyambako okutiisa abantu abalala abali mu bifo obutatyobola ddembe ly'abuntu n'obuteeyisa bubi naye ebyembi olumu baziteeka ku bantu nga tebalina makulu ne bagiteeka ku muntu nga ne mu America olumu talinnyangayo era tagenda kugendayo. Si balitandise na Museveni bateekako Muhoozi Sale kati awo nawo ddeeka nga olina mwaka tuyo nonga nti abantu abatubonyaabonya naye kati awo bakagalula be baani kyekyaliyambyeko sanctions zikola ku bantu abayina bizinesi nga obutagenda mu America nga tebasobola kukyebeera naye bwofunayo abatagenda gendayo nebo batabataddeeko sanction zifuuka za jenjeero kubanga abo nga watadde amasimu n'obuuza abantu bakubulye kagalula okujjako abamulabako mu kitundu gye yali sibira nti wange ekiraba mumanyi kanaffe tulina abapoliisi abatutawaanya mpozi naffe baali tusabye lisiti naye nga mu bunene bwazo sanctions kyeziyamba kwe kugira abantu abali mu bifo okutulugunya abantu ebyembi olumu sanctions bateekawo katola singa zibeera za byansimbi ne bagamba banka obutaddamu zikulozinga akaunti zammwe obutaddamu kukola transactions nammwe ezo ziyinza okuluma omuntu mulimu ensi emu nga tosobola kukola business naliko Sudan e Khartoum nga wataddeko sanctions ne babajja ku international financial system nga e Khartoum bw'oba ogenda kutwalayo sente ogenda nakikutiya nga tezikyayita mu mayengo nga bwe ziri mu nsi endala. Ekyo walabanga ekyo nekyaleetera bizinensi eziri e Sudan ez'amaanyi okuva mu Sudan kuba tezijja kwetika sente zaazo mu kisawo zitwala mu America, Bungereza, Germany n'ewalala. So zino sanctions zifuuka mu luzungu kyebagamba ziri symbolic kubanga mu Uganda bw'oba oyagala okumanya oddayo mu kalulu ka 2021 abantu abeetaba mu kusiba abantu okubatulugunya n'okubatta abaali bakulira ebikwekweta ebyo ani gwe baakwata kubo kuba nze mmanyi bulungi nti mutabani wa Museveni Muhoozi yalimu, mwalimu Lokech kati yafa, mwalimu Kayanja Muhanga. Eyo tiimu yali ekulira okukidnappinga abantu n'okubasiba wala basibira mu SFC. Bw'oba tutadde ku abo sanction n'otuleetera bano obeera nga gamba ajunguludde ne sanction kyezitegeeza. So lizaali wadde nnyo n'amakulu nga bazitadde kwabo abantu abatuufu nga wola bagenda mu Palestine bateeka kubakulira ddala ne bagenda noonya top 5 ne bagamba nti ba Hamas ababakulira abataano baliko sanctions kyekimu n'ekibeera ku Hezbollah. Naye kati wano abakulira Hezbollah yaawano gw'ogamba otya nti atudidde bayambi baabwe bw'otaddeko sanctions babajjawo obujjanga baleeta bayambi balala bano abawa order okutulugunya abantu. Museveni yavaayo ku TV n'agamba nti abantu be baasibye abamu no bali wano mbayina wano SFC yabakwata. America eteeka sanctions ku Putin wa Russia. Mugamba mutya nti Museveni temusobola muteekako sanction ne mutabani we ne mutowe ng'abo be bayimiriddeko ebintu ebitambula mu Uganda wonna bano abayambi bakyuse olwaleero ne balonda Ssemujju Ncha ne balonda Lamekula ne balonda omuntu omulala. So sanctions za America wezituuka ne zintabulira mu kiseera otwayagala bateekere ku Kayihura tebamuteekako olwava mu ofiisi ne bamuteekako kakati twali tufuniramu ki? Ne baga nti kati Kayihura bamutaddeko sanction nga ne mu ofiisi yatukuba tiyagaasi oyo n'atuteeka mu kkomera lya poliisi olwawo omulanga ne bamutaddeko sanction. So zintabula olumu kyebaagala tuzifunemu ffe abantu kuba bwe ziba zigendererwa kutiisa bannaawe bakola nabo emirimu zinyuma ng'ozitadde ku bano abakulu abatowa order bano mupoliisi owabulijjo bakugamba nti
order from above. That above we gutwagala bamutekeko sanction. Okay. Ampuliriza njagala kukujjukiza nti MTN twagala tutambulira wamu naawe naye bw'otutambulira wamu naawe kitegeeza nti packages zijja nga zigatta abantu abasukka mu ziba nkulu nnyo okutambula nazo. Awo tukugamba nti kuleetedde bando ya dakiika 13 ne data GB 15 nga mugigaba n'abantu 5 ne mugiwawaanya obulamu ne bwongera okubanyumira nga mutambulizwamu nga kitule. Tukutegeeza nti genda mu simu yo nyiga *10*2*8# nyiga *10*2*8# oba weeyambise my MTN app ojja kugula bando eno obulamu bwangwe. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Fena tukosebwa akafuba n'akawuka kaleeta mukenenya kino tekiriko obusobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu basanga emiziziko mu kukeberwa n'okujjanjabibwa ate era n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri okwisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu n'ebyenfuna abantu 5 ku buli 100 ku abo abalina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo okukeberwa n'okujjanjabibwa ng'obudde bukyali kitassa obulamu. Tokkiriza bulema kukusigaza mabega, funa empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mukenenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku nooti 8 10666 obaka muno okutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne TB ne Stop TB Partnership. Nekujjukiza banafu aba Finance Trust Bank bakuleetedde ensimbi z'okukuula gwe omukyala. Ensimbi zino ziyitibwa Trust Grow Women's Loans. Ensimbi zino bazikuula okuva ku ze weetaaga obutasooka bukadde 200 ate nga bazikuwa okumala ebbanga lya myaka 2 ng'ozoozaamu bazikuulira ku bitundu 10 n'obutundu 5 ku buli 100. Kale n'ogenda ku ttabi lyonna ya Finance Trust Bank erikuli okumpi bagende nti njagala nsimbi ndi mukyala nkozeewo ke neekoledde njagala kwongera mu maanyi bakuwa ensimbi ezo wonna wali ttabi lya Finance Trust Bank. Obuyinza n'okubakubira ku ssimu etali yakusasulira eri nooti 8 nooti 335 nooti 8 nooti 335. Finance Trust Bank erungamizibwa banka ya Uganda enkulu. Ensimbi z'aba customers zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde buli 10 bwokka. Nkujjukiza Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka ate nga lya byapa ate ebyobwannannyini. Balina estates nnyingi, balina Ganda ku Lwehoyima balina Ganda estate okuva ku milioni 7 okutuuka ku 6, balina Bukalango milioni 2 okutuuka ku 25, Luwunga milioni 15 okutuuka ku 18, Nkowe milioni 18 okutuuka ku 25, Namusira milioni 3 okutuuka ku 4, Chikandwa milioni 15 okutuuka ku 18, Bombo milioni 15 okutuuka ku 17, Katende milioni 13 okutuuka ku 15, amasannyalaze n'amazzi webiri. Ebbeeyi ejja mu nsawoyo ate nga n'ekibanja mpulakkirizibwa. Ngende nasana ku masitowa osobola okwekwata polotiyo mu bwangu. Ebisingawo bakubire ku nooti 7 nooti emu, Luwenda 42 nooti 3 oba nooti 7 nooti emu nooti 5 4 katumule mu katono tukomewo. Oli ku Manduso. Ampuliriza Manduso ku dakiika 31 kitegeeza tubuzaayo 29 tuyingire essaawa 2 ebyokwogerako tulina bingi. Katugende butereevu mbaka Joyce Baagala Ntwatwa munakibiina kya NUP mbaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana. Ate gwe nno bano be bataddeko envumo mu America balinako ebyafaayo kubanga wanosaako ne ku mukka ogw'ebiragiro byabwe. Kati gwe omu ku basanyufu ndowooza. Osanyuka naye tewali nnyo kikusanyusa. Omanyi olumu okufuna obwenkanya oba kye bayita justice akuwulira ng'otowolokese mu mutima naye kaakati effect ya sanctions zino teriiwo nnyo kubanga abo babateeka dda ne katebe era kyovola mbadde njala ntandikire SMG waakomye ng'agamba nti Kaihura bagenda muteekako sanctions ng'ate avudde ne mu kifo kya IGP kubanga ekifo ekyo kyekibeera influential kyekibeerako amaanyi kyekimuwa amaanyi okukola byakola okutyobola eddembe okuwa ebiragiro kati ate bw'abeera amaze okukivaako nga takyalina maanyi ate awo omuteekerako sanctions kubanga olumu n'ekifo kyabeeramu kyekimusobosa n'okugenda mu America oba mu ggwanga eddala lyonna ekifo kyabeeramu kyekimuwa ne ssente ekifo kyabeeramu kyekimuwa amaanyi okukola ebikolobero byakola naye bw'olinda n'asooka ava mu kifo ekyo n'olyoka omuteekako sanctions ezo teziba nnyo na effect kugamba tezizitowa nnyo okay. So nga singa ziba zibateereddwako ng'akyali mu kifo ekyo ng'akyalina amaanyi ago
amaanyi ago ne gakeewa olwa sanctions then n'abalala basobola omulabirako baga why bwe mbeera mu kifo bwe kiti nja kwekwata bulungi kuba kino kye kiyinza okuddirira nyinza okulemerwa okufuna omukisa ogugenda mu Amerika nyinza okulemerwa okufuna omukisa oguweebwa ekifo ekirala kyonna ekyobuvunaanyizibwa nemererwa okukola business oba ne ssente zange oba nzibe nengattamu n'ezange ezitali nzibe zonna ziyinza oddugenda bwe freezing accounts kati bw'otunira abantu nga Bob Kagarura yali mityana era Bob Kagarura abantu bonna abaalaba ku Zaake embeera embi gye yalimu honorable Zaake eyamutuusaako embeera eyo ye musajja oyo gwe bayita Bob Kagarura. Zaake bamukubiranga mityano ba Kampala ne walala ne Kampala ne mityana bamukubirayo ku biragiro by'oyo omusajja Bob Kagarura naye mwennyini era Bob Kagarura nze kyensinga omujjukirako Zaake we baamutwalirawo abantu baakaabira ng'alinga afudde n'okufa ye Bob Kagarura oyo omu kwe bataddeko sanctions kati mwine mukono oyo yetwaliwa jjajjange ewaka Kayira Gajuule emugulu Bishop Kaggwa omugenzi yali akulembedde mmisa n'atukuba tiya gas okumanya njijukira nnyo namulabula n'omulabula ne mugaa nti wano ozzo manyiiwo kati kwolwo nali mpise Zaake ewaffe waka kubanga jjajjange yanzikiriza okuyita omuntu yenna gwenkola ki oba kukiggwa egwenjagala kakati oyo musajja mwine n'aŋŋamba nti baagala this is your home if it is your home why inviting other people naye bw'oba otegedde nti naawe waka waffe lwaki oŋŋamba nti siina kuyita muntu mulala nze gwenjagala kukola ki kuyita twali mu mmisa nga jjajja nga nzikiriza okuyita omuntu omulala yatukuba tiya gaasi n'akuba Bishop Kaggwa tiya gaasi n'akuba jjajja Kayira tiya gaasi oyo mwine mukono kati saawa zino naye wayiseewo bbanga kya namugamba ne mugamba nti ggwe tolaba nti okubye tiya gaasi ono naye consequences ojja kuziraba ekibi ekiriwo nti zizza obudde bugenze nnyo nga yasuulibwa nadda ku ki katebe so sanctions zandibadde za muzinzi singa zikeera ng'omuntu akyayina amaanyi gakozesa ebikolobero ne gakeewa oba ne gakendera olwa sanctions ezo kiba kyakulabirako eri abalala olutalo lw'okunoonya lw'okununula abasibe bammwe mwalukumyawa nope tujjukire byalinga mu palamenti mufulumye mukoze mutya ne kati tumanyi kigenda maaso olutalo lukyaliko era mu bbanga siddene nnyo olwaliro wakuba obudde bugenze kyekimu ku bintu byenabadde njagala okubuuza Ssaabaminisita mu budde bwa Prime Minister's time olw'ensonga nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga bwe yali akyaliridde opposition we twasembera nga gavumenti etandise ekisooka gavumenti yatandika okuta abantu mu mpolampola mubajjukira ekyokubiri Ssaabawoleza wa gavumenti n'awa obweyamo nti bagenda considering emisango egy'aba political prisoners kubanga ebintu bino birimu emitendera mulimu ba political prisoners mulimu ne ba missing persons abantu abatalabikangako kajiweza emyaka 4 abamu 5 tebalabikangako tulowooza nti si kyabwenkanya bannayuganda okubuzibwawo ne batadda babuzibwawo nga tugenda mu kalulu abamu nga tuli mu kalulu abalala nga shortly tuwakamala akalulu kakati tuli mu 2024 agenda kuggwako tugende mu 2025 tugende mu kalulu akalala si kyabwenkanya okusirika obusirisi kubanga n'abalala era kuba obudde bw'okubabuzaawo mwe tulaga kati ab'enganda zaabwe bagamba nti mwaba abasokasoko okubayingiza embeera abantu baabwe mwabavaako dda muli mu kunyumirwa nsimbi si kituufu era nkakasa tewali wa luganda lwa muntu ku missing persons asobola okugamba nti twaleka abantu abo kuba natambula mu families 18 ez'abantu 18 abaabuzibwawo nenkozesa obukugu bwange nga munnamawulire nenkola documentaries 18 mu Luganda 18 mu Luzungu ne tutebolinga videos ezo zonna mu parliament era government nebako commitments yakola ki zeyagamba nti egenda kuzikola nga okwongera okunoonyereza nga nkite kusengejja okuteeka mukakungunta aba political prisoners abatuufu abasaana okuta abasaana okuteekebwa mu kooti ekyo kyenkugambye kyenjagala okuttukiza bakataako bameka ku basibe bammwe bebamadde abali mu makomera abasibe batono nnyo okusinziira ku muwendo nja kutuna numbers nzikuleetere ku lwokuna olujja bw'olaba numbers n'abateereddwako jjukira abamu baabata mu kimpowooze mujjukira awo ku haiti y'okwekalakasa we twafulumira mu parliament nga
babata mu kimpowooze mu mbeera etategeerekeka. N'olwekyo abaana bakyaliyo era tukyayagala bateebwe. Toyinza kugamba nti tubalese bulesi nga tugenda mu sayika endala ey'akalulu. Temukyabyogerako mwasirika. Tubyogerako era tujjukiza. Naye n'ekirala waliwo ensonga y'obukulembeze nti weetaagawo leadership ku kyo. Ebintu bingi nnyo era bw'olaba nti abamu ba members oli ayinza okuvaayo kinnoomu ng'alaba nti yandirinzeeko omukulembeze n'akireeta bwe kiba tekizze n'agamba kankole ki kankireete. Therefore ensonga eyo fe tugenda kuddamu tugittukize era emabegako owekitiibwa yaddamu okugibuuzaako kubanga baali bawadde timelines ku buli nsonga nti eno tuwadde ennaku 3, eno tuwadde ennaku 6, eno tuwadde ebbanga bwe riti. So buvunaanyizibwa bwaffe okwongera okuttukiza okulaba nti abantu abo bateebwa. Abavunaanibwa omanyi ekizibu ekiriwo Lameka kye kino. Abantu abali mu gavumenti oba oli awo n'abatatutegeera bulungi balowooza nti abali mu opposition tetwagala bantu kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Ffe kye tugamba kye kino. Bwe kibanga ddala omuntu alina omusango muleete mu kkooti avunaanibwe yeewozeeko. Bwe gumukka mu V ajja kuba agenze mu process yaki y'amateeka. Atalina musango muyimbule unconditionally. Kuba kati abaana abo bangi ku bo babadde ku remand okusukka emyaka 2. Lwaki oyo abatateebwa unconditionally kubanga lwaki obeera tomuwozesa. Yes. Bababuzibwawo kuliko be mwazudde kuba ne 18 be wakolako documentaries. Kati aba babuzibwawo tetuyina be twazuula naye bwino gwe twaleeta yali ayina wa pointinga. Era ojjukira bulungi nti bo bennyini mu gavumenti bajja ne bagaa nti kibalama ne tumuplacinga nga waliwo okwogeraganya wakati wa State House wakati w'ekitongole Internal Affairs nga bagamba wa wakola ki nga bamuplacinga nti bamukwata ne bamuteeka wano. Kitegeeza gavumenti emanyi wakola ki wali kati nga tuyina kwongera bwongezi okuttukiza ensonga eno kubanga ebyo byo biri mu bwino biwandiike bo bennyini nga waliwo correspondences wakati w'ebitongole bya gavumenti kuwa gyali. Naye n'abalala bennyini okusinzira ku mboozi eyo kati waliwo Yekirya Peter nga bakulaga nti baakuba essimu eri brother we ne bamugamba nti waliwo omuntu ayagala ono omuntu bwati ne bwati omumanyi nti ye nti noonya mukyala wange njagala kwogera naye. Ono teyategeera bye bagamba mukyala we naye mukyala we yamugamba yagamba mulamu we nti Kirya Peter ngambye nti ali mu kkomera bwe riti naye bangambye siddamu okuba kwene essimu. So basobola okubeera trust. Ampuliriza oli ku Manduso nga situnabakuumulamuko katugende butereevu ew'omubaka Richard Lumo nga tumaliriza ensonga zino eza abantu bano bataddeko obukwakkulizo nati n'ebirala. Oli munnamateeka ate omu ku bannamateeka ba siniya. Abamu ku bawagizi b'ekibiina ky'NUP 14 ku abo 32 abakyawera ennemba n'emisango gy'okutega bbomu saako okusangibwa n'ebyambalo ebigambibwa okubeera eby'amagye basazeewo okugoba bannamateeka b'ekibiina ababadde babawolereza okuli George Musisi ne Benjamin Katana ne basaba ssentebe wa kkooti y'amagye Brigadier Freeman baweebwe munnamateeka wa gavumenti nga kati bano Captain Simon Nsubuga yabaweereddwa okubawolereza. Kino kitaputibwa kitya? Akati client wa Dembe okukugoba bw'oba omuwolereza bw'awulira nti si mumativu n'ebyokola right ye kubanga yaba yakuwa omulimu kakati ayinza okugoba naye kiba kyewuunyisa lwaki aba clients baabwe batuusa okunyiiga bandigobyeko waakiri omu naye bombi ne babakolaki ne babagoba. Kiba kitegeeza nti waliwo ekiri emabega either banyiivu nnyo oba bano tebakoze mulimu gwabwe. Ekyokubiri baasabye looya wa gavumenti ku misango ejja naggomola bw'oba tolina looya gavumenti erina okuwa looya bw'oba tomwesobolera osanga baalabye nga tebamwesobolera bo gwe bandyagadde ekyo emisango gya naggomola amateeka bwe gakugamba biseera ebisinga naffe batugamba ne tugenda ne tuwolereza
abantu aba batalina busobozi naye nga balina emisango gya naggomola gavumenti eyambako kwega bakuwaayo akasente akasaamusaamu okutambula otuukeyo gwe n'omuwa professional assistance. Naye kino kitegeeza ki mu nsonga z'ebyobufuzi? Mu byobufuzi kizibu kubanga bw'oba ogambye nti bali be baakwata ba kibiina kya bano abawolereza ne be bawolereza ba kibiina kimu mu byobufuzi kiri very bad kubanga kiba kitegeeza tewakyali bwesige. Abasibe bawuguse ate bwe bawuguse nga badda sayidi y'abali aba gavumenti kubanga bakugambye nti abatuwe ne lawyer nga wa gavumenti tebagezezaako kufuna lawyer ali private banonye lumu bagambye fe mutuwe owammwe kiba kitegeeza abasibe bano either bakooye bagandika kati katukolagane n'abakubi batukubye ekimala bo bennyini kakati basobole okutujjayo. Omanyi waliwo obwokoowa ng'okoowa mbeera gy'olimu n'okoowa n'ogaa nti kakati ekijja kijje gundi saagala ayongere kunkuba. Waliwo nali nsoma akatabo ku byali e Rwanda genocide eyo eyali e Rwanda kakati nga waliyo omusajja eyalinga atema abantu kati n'abaako gwatuukako n'amusaba n'amugaa nti tontema nkuba ssasi kati omukazi oyo muteeka mu kifaananyi ekyabano osanga kye balimu ye yali akkiriza nti ŋŋenda kufa naye nfudde mutya tontema kuba yali amaze okulaba noono entema ye nkuba ssasi kakati nabano bayinza okuba nga baga nti temutwongera kirala mutuwe lawyer wammwe atuyambe atujje wano. N'olwekyo kyakabi nnyo ku sayidi yaffe nti osanga tuyinza okuba tulina kye tutakoze mu budde obanga we tubadde tukikola mu ngeri etamatiza probably ne bagana edda kati katubeerere eddala sayidi eri ekijja kikole ki kijje. Ekyo nze kyenyinza okwogerako ekyo. Katono nnyo nga tumaliriza baagala no mbadde njagala ku clarifyinga nkugambye nti Kibalama ye Prime Minister Nabbanja gwe yagamba nti amuyinako information nti yattaba poliisi therefore bamuyina. Bwe nkugambye amanyiddwa eyali trust ayina correspondences n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ne CMI yeddamulira babiri banjawulo Kibalama mulala ne Damulira yewe Gulama Masaka yoyo ayogerwako nti bamanyi waali mu CMI. Katono nnyo Lameka nga tuzze ku bana abasibe bayogerako the missing 18 si basibe ababuzibwawo waliwo Attorney General ekintu kye yayogera mu butuufu tetuddangayo kukigoberera naye bwe yateekewa ennyo ku kisenge n'aga nti njagala nkole commitment eri Uganda nti ebyaliwo mu 2021 tebiriddamu. Kakati waliwo kye tutannakola okutuuka ku commitment eyo. Ekyo kye tutannakola kye kino nti tulinga abajjamu omukka speed n'ekendeera kubanga we twali tubatuusizza ng'olaba nabo kibatamye bagani why don't we commit to these people ekintu kibeere mulaala. Kakati lwaki mwajjamu omuliro ate nga mukyali yali akikulembera kakati yali akikulembera yali Honorable Mpuuga ye yali ali mu maaso nga yakulembera. Kakati bwe bakukyusa ne bakujja mu kifo owa akuddidde omukisa okusobola okukola byalina okukola. Kakati osanga tannatandika butandisi naye bw'anaatandika ffe tujja kubeera mu mabegawo okulaba nti commitment eyo njagala okufa kubanga gavumenti bwe committinga nti bannange kiri ku Hansard oba tukkiriziganyiza ngeri ki yonna actually yes bagenda kuddamu okunoonyereza kakati commitment eyo tetwagifuna. Kakati mbadde njagala nti bwe tutagambe nga ekiteezo bitoga nti mwebakira ku mulimu abaka ba parliament opposition tetwebaka nga bwe nkunyonnyodde obukulembeze bwakyukamu omuntu omuwa chance okukola omuwa ne bw'oba oleese mukozi owawaka omuwa omukisa olabe engeri gyakola ki gyakola. N'olwekyo
eyo commitment yali nkulu nnyo kubanga kwe twandisinzidde ng'ogamba nti mwayimirira ne mugamba bwe muti biibino bizzeemu eno okuba nze bankuba mu campaign nduuza noono baamukuba bano be bankubye ate uno ne zaake be bankubye emigga emiyitirivu baali nze ntambula bigere byange bano bwe baddukawo ne bakalakatanze kati mba njagala commitment eyo okubwa okutta okumala gasiba okumala gakwata kireme kuddayo olw'obululu ate nga tunaatera obutuukamu n'olwekyo ndowooza bakama baffe ekyo batandika okukigoberera tusobole okukifuna akiina mukama waffe omupya Lope Joel Ssenyonyi akiriko kubanga noŋŋamba nti akiina lwaki kubanga ebiseera ebyo nze nali minisita wa information so nali ncoordinatinga emirimu gyonna egiri mu ofiisi eyo era owekitiibwa Mpuuga bwe yali avaayo yakola handover report ekimu ku bintu byamugamba okusookerako bwe butasiriikiriza ku missing 18 era n'amugamba nti kino ne kino ono twatuuka wano oba otandikira report azirina bulungi akyateekateeka ndowooza akumeekerize oli ku Manduso ampuliriza Manduso ku dakiika ziri 7 zokka ezibula tuyingira essaawa 2 ez'ekiro kya leero njagala kukujjukiza gwe Munnayuganda nti tukwanjulira sabbuuni agenda okuteeka akamwenyumwenyu ku matama sabbuuni ayoza ow'omuti sabbuuni ono omulungi ennyo eyegulidde erinnya ejama white washing bar soap atukoza nnyo engoye muweevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate tagwerera mangu jama white washing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda essanji zino ate agula ssente za nsikobuseko bw'ogerageranya ne sabbuuni omulala ali ku katale ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mu bikanga Lanzo bubble blueberry, Lanzo vanilla spawberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial sabbuuni wa jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduuka gonna ne supermarket okwetooloola eggwanga mugezeeko ojja kulaba bingi nga byongera okutereera eri obulamu bwo Winner Classic Boutique balina bingi balina esuuti ez'abasajja balina blazers t-shirts formal and casual trousers balina jeans balina casual shirts neziri formal balina jackets ettayi ne socks balina perfumes zonna ez'abaami n'abakyala n'ebirala bingi briefcase emisipi wallet ensawo z'abakyala n'ebirala bingi babirina omuli ne sandals moccasins sneakers travel bags backpacks ensawo za laptop eza leather ne towels ezoku beach gowns n'ebiringa ebyo byonna babirina kale nogenda ku Winner Classic Boutique osobola okufuna ebintu ebirungi ate nga bya mutindo nnyo Ryan Air Cargo bano bakugu mu kukutikira emigugu okuva China okuva China Turkey ne Dubai okukuletera emali yo wano batika emigugu egya group eginese kinoomu bakozesa ennyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale okutuuka ne bakunoonyeza n'akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okwonga kugatta okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi balina n'abakuvunulira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eriyo gweyagala okugulako ebintu ekyo no bakikola ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi beyune onyumirwa empeereza yaabwe etasangika basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street esimu eri noti 74 noti 152 351 noti 74 noti 152 351 Winner Forest Resort Reza gwomuntu ayagala okuwumulako kyekifo mukwano w'oyinza okugenda n'owummula n'osanyuka gogamba byonna n'obikola kiyoyoteddwa bulungi omugenyi osobola okufuna ekisinga ng'ogenzeeyo empeereza yaabwe ennungi yeesimisa ekifo kigazi bulungi bafumba emmere eya buli kika eya wano n'ebweru balina swimming pool children's park aweeri balina kugamba obutonde obwetooloddewo okeera ku makya bw'obanga osuzeyo mu bisolo byabwe ebirungi olira obunyonyi bwe bukuzukusa ku makya n'akayiwa akalungi akava mu kibira kugamba obeera ogenze kuwummula kye bayita okuwummula ne bw'oba olina mukolo gwangeri yonna gw'oyagala okutegekerayo mukwano Forest Resort Reza kyekifo ky'ogwanidde okwanukula nti awo njagala kugenda kuteekerateekerawo omukolo ate ne gubeera gwa kitiibwa genda ku mutimbagano oteekemu www.forestescaperesort.com www.forestescaperesort.com ojja kulaba byonna ebifaayo osobola n'okubukinga ng'oyitaawo basangibwa Lweza
ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga gas ngodde kajjansi ojja kubalaba awukkirire ekyemmangaawo. Bakujjukiza nti mukwano bakubire ku ssimu eri noti 708 521 995 oba noti 778 333 486. Honorable Sumuju, tukyalinda ku Honorable James Kakozo wa NRM tanaba kutuuka naye wumba ensonga etugende ku ndala. Nukyembadde njagala okwongereza ku bannange boogedde ku bavubuka abaagala nti kati kabawolerezebwe looya w'amagye. Okusooka kwetaganya okutegeera Museveni bw'aba asibye abantu ekigendererwa kye kibeera ki? Bw'osanga omwana nze nyina gwe baasibya e Bukasa baabasanga mukono nga bazimba naye nga bambadde enkofiira za Kyagulanyi ne babayoola ne babatwala ne babasiba ne babata oluvannyuma ne babasuula mu bikajjo. Nze mu 2011 bansibawo okutwaka investigating officer ku fayiro n'ateekako nti bankyajinga terrorism ne bamaani bankyajinga disobeying lawful order ne public nuisance nsanga ebiri nempita mu kuwoza n'enjiwangula. Abaana basinga abo tebabasibira ku lwakubanga emisango bagiza. Bw'oba ojjukira Ssaabasajja lwe yamesibwa ogende Kayunga, abaana be baakwata abaasembayo okuva mu kkomera teriyo n'omu musango gwe gwasinga naye nga bamaze emyaka 2 n'ekitundu. Kati Museveni waba abakwata ayagala nnyo okusindika obubaka obw'okutiisa eri abalala abasigadde ebweru nti bwe bano nabakwatidde kuteekako nkofiira bereeti emyufu bwe nkusanga nayo ofudde. Era kyekireetera abantu olumu n'okukkiriza emisango namuga nti tugenda kutakkiriza omusango naye nga akkiriza nti yagukoze mu mutima gwamanyi bulungi nti yagukoze. Nenanga nti kati omuwendo gwe banteredde gwakugukkiriza kuba omukulu tayagala kuswala nga akkiriza nti omusango nze naguzza nenkuba abapoliisi nenkola kino oyo nga bamuta. Ebiseera ebisinga bataaba tebamanyi n'obafula bambega. Kati bano abavubuka abali mu kkomera y'embeera gye balimu nti sigwo balina bali be babalina ab'amagye baba bagamba nti bwe mukkiriza ne tubawa looya tugenda kubata. Era kyovola bonna tebakkiriza abamu bakkiriza. So kale kimuliraganya kitegeera omuntu watuukira okukkiriza omusango gw'atazizza. Kuba kiringa nga ffenna gye twakulira mu famire kitaawo bw'omunyiiza n'agamba nti guwa kikoze bwewakana ngenda kukuba. Okitegedde? Okay. Bwewakana ngenda kukuba okola kyawo. Oganze nagukkiriza nanga nkusonyiye toddangamu. Kati kyo Museveni kiri mu mind y'abaana abasibe. Okay. Naye ekintu ekikulu kinjagala nnyo abantu bategeere nsonyi tikikwataga nnyo na kino. Ennaku zino lunaku nkirowoozaako buli lunaku olukedde. Museveni mu ndowooza ye ne mu nkola ye yaddayo mu biseera by'abafuzi b'amatwale nga tebannajja naye nga bazze. Oba ntegeera? Okay. Kye yakula kimuluma. Yakula naddala wano mu Buganda ng'alumwa nnyo Abaganda kubanga buli kitabo ky'ogenda okusoma kayibe by'Abanyankole ya Professor Karugire n'abalala bagamba nti Buganda yali nsinge esukkulumye ku nsi ezaali zigyetoolodde Ankole, Bunyoro ani. Kati Museveni ekyo kyamuluma nnyo mu buto bwe era n'akula ng'alwana nnyo butya bw'anaddira abantu b'omu Ankole basinge Buganda babeere nga be bali mu bitabo by'Abakalugire ne Bamamudaani. Ebintu byakola abantu balowooza nti byakuzannya naye Museveni olina omuwa ekitiibwa bw'abasa mu nkola ebintu bye eby'omutima omubi abeera mu malirivu. Kati gwe muwendo gwe tusasula n'essaawa zino abantu bamayinza ogufuula nti gwakuzannya. Era omuli awo nengenda Abanyankole ne mbayigiriza okusiba faamu, awo nengenda Abanyankole ne mbagala temukola kino, awo nengenda ne mbanonyiza obutaye. So ekigendererwa kye namba emu ekimuwandise ku mutwe bwe nva mu buyinza ndeka ndya nga nkola eri waggulu w'abantu bonna naddala Buganda namba emu. Ekyokubiri nga ndabwo mmera amalusu. Maliriza. Tumira malusu. Ekyokubiri Museveni ng'ali mu gavumenti y'Obote
Amin nagiwamba yakyawanya abasiraamu era nze nagamba nti abantu babiri mu order. Museveni omuntu gwasinga okukyawa Muganda, namba 2 musiraamu, bwoba byombi biina tabu. Kati ate kukuteekawo embeera esasuza bakutte omuwendo omunene ogubatiisa okwerwanako ne mukeera ku nkya. Olibuuza abasirikale abaali mu nsiko babuuzanga ate ne mu nsiko byaliyo bagendanga ne bagamba Mulaalo wape Mulaalo jju. Abaganda abaali mu nsiko ne batuuka n'ogamba naye buli lunaku Mulaalo yabeera waggulu nga n'ekigambo Mulaalo ekyoluswayiri tebakitegeera nga olw'okuba mu mind mwali mukiri kuva mu nsiko okutuuka olwaleero Mulaalo bagamba nti Mulaalo nti era Omulaalo yatubeera waggulu Omulaalo. Kati eyo mentalite ya Museveni eyo. Era emusuza atunula emyaka 38 kyasula atunula butya bwalireka abantu be nga bali waggulu w'Abaganda n'abalala. Kati bano abaana bali mukomere bafuuka ba victim. So ebyokulonda bigenda okujja nga yakyali ku kiri mu mutunulya byakulonda ye project yali ku ndala. Toyaziza nnyo Honorable Richard Lumo lwe twaliko wano naawe ogwase in fact wali wano naye twawuliziganya ku simu ewayanjudde bagolyo mu parliament. Sabiti eno yabadde balaza mbaserabidde Tuesday yabadde Tuesday nolega nti kuliko ebimu ebyajjiddwamu ebirala ne bisigalamu mu dakiika nga emu biki byasigaddemu ebyo byagenze kati ebiri mu kakiiko ka parliament. Kakati ebbago lyonna lyanjula era jjo nali mu kakiiko ak'amateeka ne bankunyira ddala nnyo. Akati kyembadde nkola nga ndi omwo nanga ate nakituuseeko eggulo naye nze ndi mumativu nti ekyo kyennyini kibadde balina okukola okusobola obbategeeza kikyentegeeza. Akati baali bajjeemu kuba nali njagala ba commissioners nga njagalawo commission omulala ekyo nga bakijjeemu bwe nagenda mu Minister of Finance kubanga nabateekako ekibuli kingi ne baba bw'oba ojagala ekyo kijjeemu kuba kirina financial implication which I agree. Nekivaamu akati nga balina ne bajjamu whip wa ba independents kubanga nali mwagala naye nga nkozesa rules of procedure kawairo ndoza 2029 bwe nagenze mu committee bwe namaze okusubmitinga ku bill nga bwe yabadde kkiriziddwa aba finance naye nsaba banzikirize na bino mbisubmitingeko mu ngeri nga gye nabadde mbitegeseemu era nembiwa submission nembyanjula era nembasaba nti akakiiko ako nako bwe kaba kabikubaganyako ebirowoozo nabyo kabirowoozeeko. Kati ne bambuuza ekibuuzo kubanga priority yange ya kuleeta abeera fast run up mu kalulu k'obwa presidential ye priority yange. Kakati ne banga nti kino ogenda kukireeta otya ate nga kirimu okukyusa ssemateeka. Ne baba bwe mmala kino ngenda nsaba olukusa olulala nkyuse naawo akawaayiro ako tusobole okuteeka mu fast run up okujja nga ye leader of opposition. Research gye nakola ku kyo nagikola Ssemwogerere we yabeerera leader of opposition 1980-1985 teyafuna kizibu lwa nsonga yali leader of opposition ng'aduumira ejjeeri ate nga ne bweru yeye ne munda nga yeye ekyo kyekyandibadde ideal kyekyandibadde kisaana lwakuba nti weetaaga okumuleeta ng'oyita mu constitution olina kwamending olina okukyusakyusa mu constitution naddala akawaayiro 78 ndowooza composition of parliament olina okukakyusa n'omuyingizaamu kuba kati mulimu bibiri byokka mulimu president baalonda ne bafuuka ex officials nabano abazze nga ffe nga batulonze. Kakati bw'oba ekyo ky'oyagala naye olina omuleeta n'omuteeka mu tteeka eryo ate era n'ogenda n'omuteeka mu Parliamentary Administration Act ate era n'ogenda n'omuteeka mu rules. Kakati omulimu gubaawo mungi naye newankubadde omulimu ogwo weeguli nagwo gujja kukoleka. Naye bwe naatunuulira ebintu bya Honorable Mpuuga nga
mu bibi ensobola okugiyisaamu ekyo ojja kukinyigamu nja kinyiga omwo neme kuddayo kusaba lukusa lulala kuba ebintu bye nabifunye mbisoma ndaba nti si bibi naye bwe naamusaba ne muga bwe njiyisaawo kino kiba kitya bw'anaabakkiriziganya nange kiyitire mu nga bibi tukiyise eyo ekirala kyenjagala okukola kiri mu Political Organizations Act siraba lwaki emikago alliances wano tebagikkiriza kwewandiisa siraba lwaki wano bwogezaako okuwandiisa omukago bakuyita mukago kyekituufu coalitions yes bwogezaako okuwandiisa omukago katugambe NUP yeegase ne DP ne yeegatta ne FDC ne bakola omukago ogwo wamu wano tebaguwandiisa kati nze njagala nsabe banzikirize ekyo nakyo nkireete nti tuwandiisenga emikago kubanga waliwo ababa batukulembera mu bibiina eno nabo ne batuba bubi kakati bwe guba mukago tova mu kibiina kyo naye ate ogenda mu mukago bw'ogenda mu mukago nga guli registered ne mufuna n'essimbo mwe mutambulira nga mutambula nga mugenda mu maaso tukwatemu katono tukomewo 89.2 oli ku Manduso ampuliriza oli ku Manduso dakiika ziri 8 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku lwaliro nkyalinda ku mbaka James Kakooza munnakibiina kinarem naye tanaba kutwegattako naye ndowooza kajjamu ke kakyamukutte essaawa yonna agenda kutwegattako honorable lumu by'oyanjudde tuludde nga tubyogerako era wagendako ku bibiina ebyenjawulo okubannyonnyola ensonga zo akulira oddo lwabula gavumenti mukama we si mumativu Joel Ssenyonyi agamba nti bino obirese ku lulwe mu mutima obirese ku lulwe okumulwanyisa mu ntebe gyalimu olaka tuli musanyufu n'engeri gyalwanyisizaamu enguzi n'ebiringa ebyo era ebimu ku bigambo yagenda nti wagenda ku bitebe by'ebibiina ebyenjawulo ebivuganya oludda ebivuganya gavumenti nga ne DP ekibiina kyo bakugamba nti byolese bifu naye gwe n'obiremerako ddala bw'obanga tolina kigendererwa kibi mu byoleeta kiki ekyabikulemezako nga bonna banno babikugobako incidentally mukama wange teyaliyo gye nagenda alaba captions entonotono naye singa yabadde ayagala yandimpise kuba nabikolamu report ate nagendanga ne staff wa parliament kakati nina report enambulukufu kati caption emu toyinza kugiriraayingako kugamba nti ebyo bye byaliyo babikugubya ate nga nze nina report yandibadde ampise nanga gye wagenda mpa report nga nandigimuwadde kuba ye mukama wange ekyokubiri ebibiina bwe mbigendamu byonna nali nakagenda mu bibiina nga 4 ate naye namuwandiikira nga mpita mu kibiina kye ekya NUP kakati bwe yandibadde ayagala nnyo mbimunnyonnyole ate bandinziguliddewo oluggi ne baa nti jangu otunnyonnyole era nandize ne munnyonnyola tewagenda tebampita tebanzirangamu naye ne bwe baŋŋamba nti ŋŋende enkya ndiredde kubanga ebyange biri off head nagenze mu kakiiko ne bansoyeza essaawa 5 naye nga mbijja off head ebisinga n'olwekyo tekyetaagisa budde bungi kyetaagisa obudde butono okubannyonnyola kuba kino kyendeeta kirungi nnyo njala nnyo okwogera ekigambo kino era ne mu kakiiko nakyogedde nti tulinawo ekizibu mu politics wa Uganda of resisting everybody not everything ne bwobeera ng'oli ku opposition bagamba you just resist everybody naye kirina history gye kyava Mugwanya yali Katikiro wano ye yaleeta okusimisa kaabuyonjo wano okusima kaabuyonjo abantu bamala bookya miggo okuzisima kati simanyi oba zaalimbi kubanga bo emmwanyi zino z'olaba ze tuyaayaanira ne tutambula nga tugaziwa abantu bamanyi lwaki baziyita kibooko abantu baziresistinga ne bamala basaanyula mbooko okuzirima kakati tuzirima essanyu lituli bubi so bw'oba oluusi totegedde kintu gwe n'oyabugambye kubanga bakaayana nange nkaayane kati naawe oba kizibu wano mu 2005 ndowooza Zakari Olumu ye yaleeta omusango
naye bateekawo referendum nga referendum eyagala kuzza bibiina bikomewo. So there was a resistance. Kati nali mbuuza bali bakusigala mu movement system oba naye olwakimala ate ne bateekawo ebibiina. N'olwekyo nze ngamba wuliriza kuba kati gye twagenze mu kakiiko era mbayitayo, this is the chance bajje mu kakiiko bandifeating. Okay. Bwe banandifeatinga nja kuba musanyufu nti nze omulimu ogwange nga legislator ng'omubaka nagugezaako ne bampangula buwanguzi. Naye toyinza kuvuma nnyo ku madaala wali n'olowooza nti process ojja kuba ogiwangudde. Nedda process esigala ekola ki? Egenda mu maaso. Bangi balumiriza nalabye ku babaka ate abuludde oluvuganya gavumenti nga naye bw'oli nga bagamba nti lumu yandibanga alina omunene gwakolera ow'amaanyi era ng'ayisawo biteeso by'abakulu kubaako byatereza kutabangula opposition. Olyose nno n'oleeta ekibuuzo ekyo. Akati nabadde ndaba ku mawulire nga waliwo agamba nti banguze, waliwo agamba nina gwe nkolera. Otudde ku kisawo. Akati nze ndi munnamateeka, ekyo it is defamatory. Kulebula. Kundebula. Okay. Akati gendako mu kooti. Yes. Kuba nasoma amateeka nze. Bwondebula manya amateeka kye gaŋŋamba. Ngenda era plaint yabandabye nvudde mangu mu gundi leero mu plenary nvudde mbadde nzize kukola plaint ngimaze. Kakati ngenda kuteekayo omusango anti waliyo abaalaba. Okay. Bajje mu kooti bakakase ensi. Njagala kusiba banno. Njagala bampe bwino. Kubanga bw'olaba bw'oga nti nkankozese Ssemuju mutemu. Okay. Ali Shabab ekiddako kukakasa nti ddala mutujju. Kakati oli yabadde ku TV lumu baamuguze, lumu alina gwakozesa. Kakati ate nninawo avenue esobola okukakasisa ensi. Ati ngenda kuteekayo omusango, nze ngenda n'okucross examining, ngenda kwewolereza. Ngenda kwewolereza. I cross examine someone obujuliza abukoleki abuleete. Era kino kampite wano nkigambe abali ku ludda oluvuganya. Ssemuju ono alina byatakkiriziganya mu biteeso byange. But he does it with civility. Kino sikikanya on this. That is okay with me. Naye toyinza gandi akakati kanvume Ssemuju kanvume lumu. Ekyo si kyamagezi. Abantu abagezi you debate. N'osobola okumatiza ono oba n'otamumatiza. Kyensembyayo ku ekyo. Amateeka bwe baali balonda singa abantu basoma constitution, omulimu gwaffe wano abasatu omukulu namba emu kukola amateeka. Kati nze ndi so proud nti ne bwe sikiyisaamu naye oli mu mulimu gwo. Ndi mu mulimu gwange era nalireese. Kakati bwe mba nalireese abantu bandibadde bankubirana mu ngalo. Okay. Waliyo baganda ba Ssemuju ono be bajja nabo mu parliament. Oli nayimirira n'agamba tulina okuba lumu atubikka ate nga mupya ng'ensonga Newcomer atubike. Kakati ekyo nakyo nga kizibu. N'olwekyo abantu bakakane bagende mu bukiiko, akakiiko kali open, bagende mu kakiiko. Nze ngenda kubeererayo ddala nninda buli ajja abuuze nze nga wendi. N'olwekyo sitidde kintu nkikola mutima bulungi. Odulu yabadde azze, waliwo omubaka bamuyita Odulu yabadde azze n'obusungu buyitirivu, naye bwe namaze okusubmitinga na buli lunaku ndowooza ebintu bya bibi naye mbyagadde. N'olwekyo sooka ompulirize. Bw'omala okumpuliriza ojja kulaba nti omutima omubi gwogufunye kubanga obadde bunaku oyogera n'obutamanya. Toyanziza nnyo. Ampuliriza oli ku Manduso eddakiika ziri 16 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2. Njagala kujjukiza nti nga tujjaguza emyaka 50 I&M Bank twanjudde enkola zaffe za tekinologiya ez'enjawulo okukusobozesa gwe kasitoma waffe okwanguyirwa empeereza zaffe ate obuweereza bukwanguyire. Bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza
zino wammanga enshuwa ey'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa ya Schengen okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge bituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi eby'enjawulo okusalirwako ku woteeri nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lwogula ebintu ku Jumia Scar esasuliddwako ebitundu 75 ku buli 100 ku matendekero gonna aga Unicaf. Bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya Dictopod ekisangibwa ku Kingdom Kampala. Kino no kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM card yo. I&M Bank on your side. Banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda, ssente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bubeera 10. Nkujjukiza Mirage Tiles ekuleetedde end of year bonanza bakusala ku bbeeyi ya tiles zaabwe eza wano n'eziva ebweru w'eggwanga nga bwe tumalako omwaka jangu ku Mirage Tiles ofune tiles ku miwendo egisaliddwako era nga abanaagula mu bungi twakubawa entambula ey'obwereere. Bonanza eno yatandise ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi guno ejja kukoma nga 3 mu lumu omwezi guno ogw'ekkumi. Tulina tiles ez'enjawulo omuli Goodwill, Modern, Millennium, Twyford, tulina Nezani Kraz okuva ebuyindi wamu n'ebikozesebwa byonna. Mirage Tiles tusangibwa ku 60th Street Giyara Plaza okulirana National Water oba ebugoloobi ku Hardware City Goodwill opposite Uganda Bat na ujja kutusangawo. Esimu kuba ku biro genda ofune tiles ku bbeeyi esaliddwako eri noti 75 43 45 66 oba noti 779 89 asatu 99. Omwaka guno eddwaliro ly'e Lubaga lijaguza emyaka 125 egy'obuweereza nga baweereza abantu n'obujjanjabi obwesigwa. Tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe eky'okukuŋŋaanya ssente nga 17 omwezi guno okutandika ssaawa zijja kubeera mu mwenda ez'olweggulo ku Popopo Memorial Hotel e Lubaga. Omutwe gw'ekyeggulo kino guli nti omukulu ogw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga nga tuli wamu tuluubirira okukuŋŋaanya obuwumbi 2 okwongera ku mutindo gw'ekyuma kya CT scan ey'eddwaliro okwongera okukakasa nti tubatuusaako obujjanjabi obw'omutindo ddala mpaka ku mirembe egijja mu maaso. Weefunira ekifo leero emmeeza y'abanene ya miliyoni 3 ate gwe omuntu omu mitwalo 30 ayagala okubuukinga okuba ku noti 78 359 160 oba noti 7 noti 5 575 103. Beera omu ku abo ku mukulu gwaffe ogw'okufaayo twegatteko ku kyeggulo ky'okusonda ssente otuyamba okukola enkyukakyuka mu Lubaga Hospital. Kujjukiza ne Honest Estates Developers Limited bano bali mu ttaka balina estates empya balina Gayaza Chiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe nkadde ku luguudo lw'e Hoima balina Nasi na Bujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka Phase 1 and 2 Wakisoka Sengejje Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisa Lutabe Expressway. Balina Next Estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze, enguudo nnungi ate ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi ddala ate nga bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okulira Aga Khan roundabout ku Mankeshwa building mwaliro ogusooka. Besige kubanga obuweereza bwabwe bwa mazima. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emu 57 28 73. Ampulirizo kyali ku Manduso program mukkirizo bagaana. Mwami Kakoza Jamusi kuva mu Parliament y'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa amaze okutwegattako sabe tulamuse ku katono tulamusabula musa tudewa Joyce Bagala tujja kusanga sebo bansonywera ngobo bo predicting nti jam nkoze ensobi n'empita ku Buganda Road kirwa bwerwawo tekateka ekibugo giraba no ngenzo okubuuza era bososenga nti side ya Buganda Road wandege yawona oli under construction. Okay. Oliangambye nti amagezi amangu nandise ku Entebbe Road n'enyangu wano kitwalo n'ejjamu akutte. Okay. Ne bansonyiwe kasitotuse. Okay. Tweyanziza omubaka Joyce Bagala nga tuva lumwe wuwo ndabye ku babaka ba Parliament abawerako ku nsonga ya Honorable Richard Lumo nga bagamba nti balina amabago agaabwe aga Private Members Bill ge bazze bateekateeka nga Ssekinomu bakyagatuulidde
basipiika oba abakweza paalamenti bakyabayamya omukisa okugaleeta mu paalamenti naye lwaki lumu ebyalumu biyitawo buyisi bwe biti ekitegeeza nti yandibanga alina gwavugira ekintu ddala mugalina gatudde akati Lemeka mu njogere yaffe aba people power noop olinga ayagala njoke kubanga kati nze atali speaker nti ffe tugamba nti kuga omuntu abanga ayagala okutega akatego ekisooka kya byonna speaker parliament ayina obuyinza ku byonna ebisalibwawo ensonga eyo nerereze era bwe yasooka okujja mwalimu honorable Tayebwa right honorable kakati right honorable Anita Among yabaddemu n'olwaleero ensonga y'okusalawo kwa speaker era nejja okusalawo okwenkomeredde ku ngeri emirimu gye gitambuzibwamu mu parliament kuli eri ntebe ya speaker n'olwekyo bw'obuuza baagala essaawa zino sinza kugamba nti eryagundi balituulidde kyengamba naye nga gyegali sinza kugamba nti kubanga oli omu ku babaka oyinza okubanga nawe olina lyokyaliranga limiddwa omukisa nze ng'omuntu sikola ki siina private members bill yonna naye waliwo abaka parliament bennalabyeko ndowooza babadde babiri nga bagamba nti balina amabago gaabwe era nabo private members bills nga baagala zireeta naye mbwe ezaabwe ziremye ekyenjawulo nti olwaleero amabaga abiri kubaddeko erya marriage bill honorable Sarah Pendi olwaleero ebadde ku first reading eryo limu private member era olwaleero Abdallah Kiwanuka magistrate courts yo abadde asaba leave era bagimuwadde agenda aleeta ebbaga eryo n'olwekyo emirundi egyo omanye ebyobufuzi bino si byangu beeramu okusoomoozebwa ekirala ebyobufuzi olw'okuba nti buli nsonga yonna ekwatibwako ebaako n'abantu beekosa kati buli muntu aba akosebwa ekintu ekyo kyonna awulira nga ekintu ekyo kibi bwe baali baga nti ebibuga byatandikibwawo mu bumenyi bw'amateeka si mu mitendera emituufu ekyo kyali kitegeeza nti babeera bajja kujjawo ababaka parliament abali mu cities ne municipalities but eventually ne kibeera resolved kyova olaba kati nogamba nti abanayi tukendeeze ku district omuntu ng'omubaka parliament wa district asooka kugamba era nze ekyange wembadde kyekigenda okukola ki okuvaawo naye nga tetusoose kutunulira kiri ekirala naye ensonga esinga obukulu mu zonna yeeno tulina okutegeera ffe ng'abali ku ludda oluvuganya nti abantu bano abatufuze bano bakakooza emyaka gino gyonna balina bukodyo ki kati bwe bamanya nti bano bantu bangu bakunyiiga era bakola ebinyiiza oba bawagira ebinyiiza kakati honorable Lumu Richard mubaka parliament owa Democratic Party era wa opposition ekisinga okuneewunsa era nze kinsesa nnyo Lumu ono gw'olaba paka kati ebyebbago nga bituuse babadde bakolagana bulungi ne Joel oyo era nga amuyita ne batuula babiri bwe bati mu ofiisi Lumu nnimbye wooli wano era nakati simulinaako ttabu ati nze nkubuulira ebintu by'obufuzi lwaki bibeera n'ensonga era nze nakyewuunya nnyo era okutuusa ku lutuulo olwo nze lwe saalimu kubanga omukulu yatulambika obutagenda Lumu we yaleetera ebbaga eryo naye abatannalireeta aliko ebbaluwa ze yawandiika tebaamuddamu oba tetwamuddamu nawuli omu ku banuupu yali awandiikidde loopu kikyanjawulo yes eno ey'okuwandiikira ekibiina kyange era abakulembeze b'ekibiina tebaakola ki tebamuddamu nga bw'agambye naye kiri yali awandiikidde loopu kakati ffe bannankyukakyuka olumu bye tukola bye bino osobola okugwa mu katego k'omuntu ate nga wandikozeewo ekyenjawulo nze waliwo eyambuuzaako mu kibiina naye ngamba nti nedda lumu bw'aba opposition kikyamu ki ekiri mu kumusisinkana ebbago lino by the way Lameka lumu si yasoso direeta era manyi nga gwe munnamawulire okimanyi nti si ppya mu matuugo owekitibwa Sseggona yali alireeseeko abaali mu opposition bano bassemuju balina tubuulira nti bo Sseggona bwe yalireeta bakola batya abaali mu leadership opposition bakihandolinga batya kyajja kitya kireme kuyita baamuvuma baamuwemula baamwetikka ensonga baagimaliriza batya kubanga yagwa terikoze eki teryayita era nakati liyinza obutayita naye obudde bwe tumala
bubeera bungi nnyo mu bivumo. Honestly ebivumo biba tebina kye bigenda kukola. Ekirala waliwo abantu abakwatibwako ensonga ey'ebbago. Yes, abantu baffe abali eweeru wa parliament bakwatibwako ensonga z'amateeka gonna kubanga enkulembera ya government, enkulembera ya Uganda abantu betukulembere bakwatako. Naye abagenda okuyisa ebbago lino bali mu parliament. Kitegeeza nti twandibadde tufuba nnyo okulaba abaka ba parliament boogera ki ku nsonga eno. Opposition caucus yayitiddwa okutuula okusalawo ku nsonga eno. Tewali. Bannaffe bano batufuza emyaka 4 olw'ensonga bwe babeera n'ensonga eri critical nga bagenda caucus bagiyise caucus bagiyise ne bwe kiba kitono kitya naye nga balaba bakinako interest ngaga caucus bagiyise. Incidentally ffe ku side yaffe kinakuwaza nti ogenda okulaba buli omu alina eddoboozi ki ddala ekintu ne kibayita nako nga tekyandikoze eki nga tekyandiyiseewo. But nze njagala kumanya Sseggona bwe yaleeta ebbago lye erimu opposition leadership yakola etya okumukkirizisa obutaliyisa. Ekirala ebintu ebiririmu byonna bibi oba mulimu ebirala ebirungi byonna teryetaagisa. Bakama bo lwaki tobagamba nti tutuule nawe oliwa opposition ate wali mukulembeze? Nkugambye ndinze waliwo omu ku bakulembeze mu kibiina eyanneebuuzaako ku nsonga eyo era nawo amagezi ga mirundi 2 neŋŋamba nti ekisooka lumu member wa opposition lwaki tayitibwa obukulembeze ne bumubuuza nti owaayi ekikuleetesa ebbago lino kiki era mu budde buno. Neemaga ekyokubiri obukulembeze bwa opposition buyite opposition caucus tuteese ku nsonga eno ne lumu naye nga mwali anti ngamba mwami Jowero Ssennyonyi Lopo omumanyi mukwano gwo lwaki totuula ne nomugamba nti Lopo nze ndaba kino nawadde ebirowoozo byange nakugamba na wano kakibere ekyokuyita caucus ng'obiwaye Lopo ate si yakulya shadow cabinet anti ngamba gwatuula naye n'omulungame ngambye natuula mu shadow cabinet olunaku lwali lwakuna kwolwo teyatuula lwakubiri nenga nti decisions zonna ze tukola opposition caucus lwaki tetuula kubanga bwe mutuula mwenna ne bamugaana okwagulinga mugamba naye omanyi bwe twatuula abamu bagamba bwe bati abamu ne bagamba bwe bati naye buli omu bw'ayogera ekikye nabali abali ebweru kagamba balina engeri gye bafiiringa nabo. Jjukira bo bambi tebamanyi ono aleese ebbago kati wabaddewo yabadde ambuuza wano nanga naye kakati ebyebbago bino kakati lino lyazze kati lyayise dda ne mugaana edda terina bakola ki kuyita liyinza n'okubeera withdrawn naye nga tebakimanyi nga kyetaaga ffe. Toyazza nnyo ampuliriza katuwumulemu tukomewo. Oli ku Manduso. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika esigadde 28 bakakakoza tonamuwulirako naye ogenda kumuwulira mu maaso awo. Njagala kukujjukiza bakasitoma baffe abalungi tubeebaza olw'okwogera Marius Kago ebbanga lino lyonna ate naawe omupya tukugamba nti tweyune ku lw'obusuubuzi obulungi omutali nkenyera. Tubategeeza nti twavuddewo ku Jumba Arcade kati tuli ku Sasa Plaza level 5 room WB era mu kikuuba awo teweerabira Sasa Plaza level 5 room WB. Kubira Maria Direct ku simu namba +86 13 92 21 noti 4 87. Tukugulira ebintu ne tubikutuusako wooli. Tukunona ekyayina ku kisaawe ne tukulambuza Maria's Kago tumutambuza okumala ennaku 16 okuva ekyayina okutuuka e Mombasa ate n'okuva e Mombasa okutuuka e Kampala ennaku zibeera 3 zokka. Essimu erina oti 759 82 6 72 eyo ye Uganda noti 759 82 6 72. Tuve mbyo kwekubagiza tambuza ebyamaguzi byo ne Maria's Kago. Okusomesa omwana kye kirabo kisinga ky'osobola okumuwa. Omwana oyo twala omwana ku Exodus College School. Exodus College School ssomero lisomesa abayizi amasomo ga arts sciences ate nga basomeseza ku mutindo gwa waggulu okuva ku senior esooka okutuuka ku y'omukaaga. Ku bisale ebisoboka Exodus College School ssomero ly'abawala n'abalenzi ate nga lya boarding era tebakoma ku kusomesa bya mu kibiina byokka kubanga bettanira nnyo n'ebyemizannyo eby'enjawulo ekyo ne kitumbula ebitone by'abayizi. Exodus College lirina computer lab ne library ejjudde bulungi nnyo, essomero ggazi bulungi okusobozesa abayizi okusoma bulungi wamu n'okwenyigira mu byemizannyo. Abasomesa balina obukugu okusomesa omwana mu curriculum empya era ng'omuzadde yenna alina omwana ku Exodus College School tasobola kwejjusa. Okwandisa abayizi kutandika mu December 2024.
Exodus College lisangibwa Wakiso ku Hoima Road kilometers 4 zokka okuva mu Wakiso town. Okumanya bisingawo bakubire ku noti 7 noti 43 kasanvu oba noti 3 92 84 29 Exodus College School, Discipline and Determination. Nchikakasa nti wali owuliddeko ku kigambo insurance nayo kimanyi bulungi. Omanye emigaso gya Insurance Training College ekutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisawe kya insurance nga weewandisa mu masomo gano wammanga. Certificate in Insurance, Professional Certificate in Proficiency COP, genda weewandise kati otandike olugendo lwo mu kisawe kya insurance. Insurance Training College ly'ettendekero lyokka eryakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era balina n'amasomo ga insurance agali ku mutendero gw'ensi yonna. Okwewandisa kyalira omutimbagano gwabwe guli www.itc.sc.ug oba email eri admissions@itc.sc.ug. Bakubire n'essimu eri noti 417 333 5 noti 417 333 5. Insurance Training College bakulembeza bukugu n'olikikwatagana nabo ensonga zijja kutambula bulungi. Nga sinaba kuddawa omubaka Kakoza okuvaako ewa Honorable Ssemujju omulundi gumu. Honorable Kakoza awumbewumbe ensonga eno. Honorable Ssemujju, lwaki ab'opposition muwa omwaganya bemuvuganya nabo okubaseka kubanga muli bwe muti lwaki bawa omwaganya okubaseka? Okusooka etteeka lya lumu we lyajjidde lyatusanze tulinamu ebiwundu era ekyo lumu kyalina okwevuma. Singa oba oli awo yalireeta mabegako oba mu ntandikwa maybe teyalirabiddwa nga bwe liraba olwaleero. Okay. Oli yeetaaga kubuuza nti opposition olwaleero ne mu ntandikwa mutambulira wamu nga bwe mwatambulanga oba muli mu kwekuba nkokola. Kasita etteeka libasanga nga mulimu eyo embeera liba ligenda kuvuunulwa nga bwe livuunulwa. Era nze lumu namugamba muganda wange nti embeera eriwo gye twalimu ng'etteeka lireetebwa muganda wange Segona Andrew Balyayanga yabanga wa Kabale municipality noza ne Honorable Niwagaba lyajja obukulembeze bw'opposition mu parliament ya FDC nga twakagoba Winnie Kiiza okuleeta Betty Awol ne tugoba Cecilia ogwa olwamulyati awangudde fe abamuntu buli wamuntu alina omugoba Abudu Katuntu n'abalala. Nze nali chief opposition whip era nendirwanyisa lumu nja kumuwa kiwandiiko kye nawandiikira komiti ya ligo nengenda nenkipresentinga nayo nembaga nsikiriziganya nateeka eryo nempa ensonga ne bakomishona nga sikiriza kubalonda. Kakati ku mulundi ogwo mu kulirwanyisa belyali likosaba of course enwana siye yaba Joyce ey'okuvuma abantu. Okay. Bitakiriziganya nabo Segona nze muganda wange ne bwe sikiriziganya lesi kimu tukiriziganya nsigala nga muwe ekitiibwa kuba ne bantu wali okunvunana mu kooti ate yajja okumpuliriza nenkyayinza okudda naye bwe mbasikiriziganyizza naye tomuvuma. Ekyo sisobola kikola ba Joyce be bavuma abantu ab'ekibiina kyammwe togamba nno ba Joyce mulimu abalala twakiriziganya Niwagaba ne Balyayanga mpaka etteeka bwe twalirwanyisa ntuliwangula. Lumu namugamba mu ntandikwa ebimu byali agamba mu tteeka nali sibimanyi naye ng'ekyali kikulembeddwa ennyo amawulire ekyokulonda leader of opposition ekyo nkirinako ekiwandiiko nga nkiwakanya mu parliament eyaggwa. Okay. Sisobola ate kati kuseseetula na kati nkyakiwakanya. Naye ekikulu ekiri mu bino Museveni entale ezimu si yazituteekamu naye bw'aziwulira aziyongera n'azikunyaamu ne mumwerabira n'omwerabira. Museveni simanyi oba bukadde oba ffe tumuwadde eddembe
kino ekisanja yeyagadde nnyo ekitabanga olananika n'okukola pate. Museveni w'emyaka 8 n'agenda n'akola n'embaga n'akuba kataawa 75 mbaga ne bakumba n'abaana bawe ekintu nga kyannuma. Yebaza Katonda essanyu lya Mondogo yennakuyo nti ensi abantu bali mu kubonaabona emirambo kitezi bagiziikidde wansi mwe muli mu kulya pate ne mukyala wa Musamba Gawuni nga mwe mukulembera eggwanga. byali bifo ebyo byali bifo nga abantu abanatuukawo anti ebizibu baamala kati babadde Luweero akuza myaka 9 myaka 7 kyenkugamba abaana bali ku pate, maama ali ku pate, taata ali ku pate, so eggwanga tubawadde akalembereza. Nammwe opposition abali mu struggle nammwe mukubambaga. Opposition talina buyinza kiringa ng'omusaabaze mu baasi. Omusaabaze mu baasi tuyinza munenyeza ntambula yaayo. Oyina kunenya dereva na kondakita na bananyini kuba tukuli mipiira. Opposition tenza munenya wakubye embaga akube ne Museveni mu nsiko yagenda na egimu ku misango Somaruzina na kugamba. Sente Abedinasas yabawa yali vice president ya Egypt. Museveni yagenda naziwasaamu omukazi nga bali mu lutalo balwana. Besigye yakugamba nti ba Museveni balyanga nkoko mu nsiko abasirikale aba bulijjo nga bali ebikajjo. Ebyo bisobola okubeerayo ebyo nze kunze si kikulu. Okay. Ekikulu kiri kuona ani avuga akutenka si gwo ovuga abantu emala gutote kwa kutemya niyo musajja ali mukulya pati Basamba Gawuni ne mukyala wo mukadde mumuwadde betu tumuwadde betu fenange gwanga sagala kukinenyeza muntu n'omu fenna wamu collectively tumuwadde betu. Okay. So nze kyendowooza nti embeera gye tulimu ey'okuyombagana ne ruumu n'etteeka etteeka ligenza okujja lisanze nga yembeera mwetuli newe lyalize newe taalize ebisongovu bibadde bitandise okuwanyisiganyizibwa nga tuuse ttiimu. Omanyize mbadde mu organization nyingi naye nga bw'osanga abantu ne basirika ate nga mulowooza muli bebamu ng'omanya nti kati embeera etabuse banno bwe mubeera nabo n'otuuka nogase mujuya ze ne basirika nobasanga kati tuyita mwaka akataali ako. Okay. Ebyembi nga bwogambye kawo omwaganya Museveni okutandika kano Besigye yali atunyumiza otalo abakalubirira nnyo mu nsiko nnyo Obote n'atuuka n'abagoba emigga egyo liva mayanja gina we giri nga gibeetoolodde nga batuuse okufa. Meja Kazola yatugamba nti yali tamanyi nti omukazi amabeere gasobola okumugwa ku kifuba naga n'enjala yabaluma jana ti mukwaya nga takyalina bbeere. Kaakati obuzibu bujja butya oyita Ojooko ajja ayitamu n'ennyonyi nga waliwo omusirikale gwe bayitanga Kikonyogo Kanoonya amaze n'okwewaaya ajja asuula obupapula abaga nti mweweeyo nga Kikonyogo Kanoonya mweweeyo nga Kikonyogo Kanoonya. Kaakati ennyonyi eyita Ojooko eyaka omuliro. Ebizibu Obote bye yafuna ba Museveni olwavaawo batambula butambuzi mpaka kuwamba buyinza. So lwe mubeera nga mulwanagano bane mufuna setback bwe zityo zibaleetera omulabe gwe muvuganya naye okufuna amaanyi agabalumba nga tamaze. Okay. Kati Museveni okumulaba nga bali mu kulya pate tatuwulira tuteekwa okuddamu twongeremuko ku maanyi kugenda okulaba ne Janet Kataaha naye mbu agenze Luweero akuza myaka 75 ngeno kola Museveni naye azze Luweero akuza 8 omutabani alidde pate taata ne mama Basambye Gawuni nga nakujoka kuno Mungu atusaasire. Toyaziza nnyo ampuliriza eddakiika tubuza 17 zokka tuyingire essaawa esatu. Njagala kujjukiza abakyogero products bakola bizigo ne sabuni bya kyogero bajjukiza abantu mwenna nti kyogero habo jelly ne kyogero habo soap bisangibwa maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga ne mu Kikuube Kampala ojja kubisanga. Tutegeeza abantu mwenna nti tulina ebika by'ebizigo ebiwerako mu katale nga kyogero habo jelly, kyogero habo soap, sabuni gyali, tulina kyogero vitamin E pink ekizigo ne sabuni, kyogero cocoa butter kizigo ne sabuni, kyogero aloe vera jelly ne sabuni gyali, kyogero nani perfumed jelly kizigo ekitaliimu buwoowo ku lwabo abatayagala buwoowo ate n'ebirala bingi. Aba kyogero bongera okukubiriza abazadde ebintu bino mu bisibirira abaana mu kuma ensusu zaabwe bifune ku dduuka erikuli okumpi supermarket mu Kikuubo ne ku motoka zaabwe zibitambuza. Esimu erina noti 754 55 72 3 oba noti 392 17 68
772. Njagala kujjukiza nti gwe Munnayuganda abazaga Computers Limited bakutusiriza kompyuta ennungi mu buli kika nno wamu ne laptops ennungi, CPU, TVs, printers n'ebirala bingi. Kalunda yenna owa kompyuta bamulina bakuguza gwe omuntu sekinomu ebitongole amakampuni amasomero wamu n'abayizi mu bika byonna ate eby'omutindo gwa waggulu. Balina n'enkola ey'okuwanyisa bw'obanga olina kompyuta y'enkadde ogireeta n'oyongerako akasente ne bakuwa kompyuta empya obulamu ne bulyoka bukunyumira. Zaga Computers Uganda basanga ku Kabaka Kintu House omwaliro ogusooka edduuka namba C noti 3 opposite King Fahad Plaza ku Kampala Road. Essimu eri noti 7 7 68 noti 9. Oba osobola okubafuna ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo ne ku website yaabwe www.zagacomputers.com. awo nno ojja kumanya obisingawo. Omubaka James Kakoza wanjisebo munakabula kati muna East Africa oli muna kibiina ky'NRM kati eyo mumu kubabula ati bingi byetwogeddeko mu programu eno biwumbewumbe. bwe bali nnyo ssebo mbadde mpuliriza muganda wange amanyo geerabidde Ssemuju muganda wange Ssemuju Nganda kyasembyeyo nedda omanyi kinsanyudde nnyo omuntu okwebaza Mukama ku bintu byatuuseeko tekibeera kikyamu kabonero kakusiima niyo omanyi muneeyo bw'atakwagala bwawerekerwako akubanja abitebuka bw'oba onzenera ku mazzi aga nti omusajja atusse enfuufu kwatiramu awo tujja omulundi gumu tumalirize. Oli ku Manduso. Ampulirize Manduso ku dakiika tusigazza 12 zokka tuyingire mu ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Abakulembeze b'abantu mu Parliament betulina bo lunaku olwaleero. Omubaka Kakoza ogambye nti abeera azinira ku mazzi nti otufumulize enfuufu. Kakati aba opposition muganda wange Ssemuju Nganda okuga okwebaza Mukama president byayiseemu ne byatuuseeko tekibeera kikyamu. Nze ndowooza buli omu yandikikoze singa aba alina capacity. Gwomanyi nti onooweza ekinaana yo omanyi lwaki wooli naye kangende ku nsonga njagala okuteesa kuno mbadde nkuwulira zibadde ensonga 3 enkulu. Sanctions ekibadde kiddako kibadde kya abasibiddwa abasibe then ne biiru ya lumu ku sanctions. Omanyi bw'obanga okola ekintu mwami Kalule naawe omutima gwo gubeerenga mulongoofu. America tekyalina moral authority ku mawanga ga Africa olw'ebigendererwa byago okugasibako sanctions kuba buli sanctions zebaleeta zibeera n'ekigendererwa nga kya interest yaabwe. Kakati lwaki sanctions tebaziteeka ku Israeli? Lwaki sanctions abantu batta buli kaseera buli lunaku? Lwaki basupporting ebyo? Bibeera human rights balwaniza abalwanizi b'eddembe. Trump himself yakwata abaana ba myaka 3 ku 5 n'abajja ku kitaabwe. Abantu abo 2,000 na kati bakyanoonya ba kitaabwe tebamanyiddwa we bali. Abo balwanizi b'eddembe balabeewo nga kiri eno mu Africa wakikire gwayiikiza gwakola ebbuto. Okumanya nti balina mazima bwe bateekawo sanction corruption twali azaagala naye baaga nti gavumenti enwaniza eddembe eziisobya abantu nezetalina rule of law. Abantu bonna baali babatutte mu kooti tebaalinda na kooti kusalirawo bwe bawaabidde nga gavumenti ebavunaana. In fact ekyanyambye ekirungi nti amawanga ga Africa gonna agamu gatandise okuyimuka. Wawulidde kyavudde Tanzania oyo gwe baakutowa opposition president waayo bwe yagambye nyonyola abantu ne bamwokya ne acid. Nabaga no bwe kibeera ng'ekikolwa kyakoleddwa gavumenti eyaffe ye Tanzania eyina capacity neebuuliriza omuntu yakoze ekikolobero ekyo n'akola ki ne bamusiba. Naga nti ffe tuyinza okuvaano tulagira America byekola oba Germany byekola nti mukola bwe muti. Lwaki naffe tebatukkirizaako ne tukola ebintu mu bulambulukufu bwabo nga bo bagamba nti bibasanyula bo ne babeera nga bebaagala okubeera nga batuteekako ebyabwe. Interest zaabwe kyovola nti sanctions kati zonna mu nsi yonna tezikyalina mugaso zaawewuka
tebakyalina moral authority. Okay. Kubanga abakozi b'ebikolobero bateekawo kooti ya criminal eya eri The Hague. ICC baagaana okusayininga lwaki? Ate nga ffenna twagala ensi yonna ebo omuntu akoze ebikolobero mutwalewa okumuvuna ne bo tebaliimu the exceptions ne UK. Kitegeeza ebigendererwa byabwe nabo si birongoofu. Mwanyinaze mbadde muwuliriza ng'ayogera ku bantu bebasiba. Yes, kituufu. Abamu bayinza okubasiba nga balina ki? Balina emisango. Bw'otunira ku information bw'obuuza n'ogenda mu details. Mulimu abantu abamu nga baali balina ebikolwa bye babakwatiramu. Ojjukira mu biseera ebyo nti abamu baayagalanga okwokya petrol stations ne babakwata ne petroli. Abo bonna basibe mwe bali mu makomera. Ne gavumenti kigitwalira obudde. Watosobola kusala gwa kalono nga tonawuliza gwa kalenzi. Etwala obudde okubuliza beesanze nga tebalina musango. Ne babata ekikulu ekirimu mu ebyo nti ekyenjawulo yeno gavumenti yaffe gye tulimu nti buli muntu ne bamukwata bwe babuliza ne bamutwala mu kkooti bwe batalina musango ne bamuta ne mubuuze mu gavumenti endala ku lwamini wali owona mwami Kakoza omanyi kati bingi ebigira ku basibe ne era twalabako ko n'abamu abaasibwa nga boogera birala bagenda okudda nga babookeza paasi olulimi nga lukyuse era nga kirala anti oyinza kumanya kiki kyaliwo oba ekigendera njagala tugende mu details ekikulu nti abantu abo babakwata nga mwenyinazi bagambye we bali balamu tebatulugunyiziddwa bwaba batulugunyiziddwa era nagwo musango kubanga amateeka gonna ge twateekawo muhigali era balina okuwaabirwa bannamateeka bazibe mu lugoya nti abantu baabwe bakubiddwa batulugunyiziddwa era emisango gyegiri bwe basanga oyo gwennyini gubakutte ng'akikoze gumukka mu vvi obudde butukudde njaga kusembayo naye okikkiriza nti bangi bali olwansonga za byabufuzi kisinziira kkooti abaliyo baliyo gwa terrorism tuyina abantu betumanyi abamu bakwata mu Kampala abali mu plan y'okwokya petrol station zonna mu Kampala we ziri yes ngani abalondoola nti bagenda kwokya of course intelligence okay oyinza okulowooza olwaleero nti oli wano naye nga tomanya gw'oli naye nga mbega nakubega ne bafuna evidence era balina babalemera so be balina mu butuufu gwe kyokkiriza no buli muntu yenna gwe lwaki tebakwata owanyooka omukka wateeka okubeera nga aliwo omuliro okay yes ekya biru ya lumu njagala okulabula ababaka nga nze senior legislator nze njagala nnyo buli muntu alina omubaka mu parliament ng'alina ekirowoozo kye aleete private members bill aweebwa omukisa oba bamwali gwe tufaayo kubanga omulimu cardinal role y'omubaka wa parliament gw'olonze omulimu gwe kubakola mateeka agasobola okulungamya ensi bwe beetambula njaga kuwa ebyokulabirako nti waliwo biru 3 gavumenti yali ezitaddeko nga tezikkiriza naye akutwala ekiro omusiima bukedde kati ne Africa zonna zeekozesa ejja n'ekopano mu parliament ya Uganda esooka budget act mu Africa yonna temwali mu budget act empima ya budget engeri gyeteekeddwa okutambuzibwa luli gavumenti yaleetanga buleesi ne muwulira bagenda kusoma budget ekiro ne mutuula ku bataala naye kati budget bagenda ogisoma ng'erina timelines eyali private members bill access to information eya gavumenti yonna yali private members bill kati abamateeka gye bakozesa yali ya Abdu Katuntu endala National Planning Authority planning era kati gavumenti yonna gavumenti yali egiganya okujawula kwani ku Minister of Finance eyali private members bill kati lumu bwaleeta bill sanyuka busanyusi agende mu komiti bamukyenkyule owulira bamukyenkyule kubanga obuyinza bwonna obukola amateeka bwonna bubeera bwa mubaka wa parliament be bakola amateeka agatufuga kakati buli muntu aleeta ekiroozo gwe n'otandika okumujereegerera please sindika omubaka wo ate njagala kino kibeerera ne ku record performance ya parliament yonna buli ejja kyovola buli session buli mwaka bwe guggwako president speaker ayimirira agamba omwaka guno twayisiza bill bwezitu omwaka guno twawuliriza petitions zezino eyebeera accountability kati performance ya parliament yardstick yayo okugimanya nti ekoze bulungi basinzira ku petitions bill zemuyisiza
mugaso gwo mukoze ebeera accountability. Okay. So nze ndowooza nti ebintu ebimu nadda kino kankisembiyo nti abantu abali mu byobufuzi ekizibu kye tulina wano mu Uganda nti n'omuntu atamanyi kintu oli kyaleese akyogerako ng'akimanyi. Ekyandibadde kisinga obulungi omuntu bw'aleeta ekintu mubuuze lwaki wakireese. Okay. Tovuma muvume. Osanga kyaleese kye kigenda okuyamba, kye kigenda okununula. Naye bw'otandika okumujeregerera n'otandika okumuvuma ate njagala nkubuulire ebyobufuzi abantu bano betwogerera mu batuwewula. Okay. Buli lw'ofulumya ekintu mu lulimi lwo bapima ne baga ono yaggwamu dda value. Toyanziza nnyo. CBS wanje Ebo we bali kuweereza. Esebo Amanya nzaji makolo kavuma. Abakulu mbalamusiza boli nabo mu studio. Nakano mukulu kakoza akatebeeze. Ku radio kuno oba ku mikutu emirala tebakkiriza kuvumira mu komuntu era bwe nvuma omuntu awo lameka akajja kakayina sina kindi obutanzikiriza kudda mu kuteesa. Naye twafuna ekizibu abakulembeze abamu omuwabula mu nsobi gy'abaakoze mu kuyita kuvuma naye ate ffe tugamba tetujja kulekera awo zoogerako. Nze nina ensonga emu ku sanctions katono nnyo. Nze nange nalumiddwa okubanga baazitadde ku bano naye nze nalowoozeza nti eno yindikeeta ekuba emulisa nti tuyina gye tukola ki gye tujja n'abo abakola ebikolobera abalala beerinde. Ku nsonga ya honorable Lumu nze ekinnuma mu yo banne bonna mu opposition bagamba ensonga si ntuufu gireke ate yagamba nti nze nja genda nayo mu maaso. Eyo enkola y'akasajja fuba ffe gye tutaagala twagala awuliziganye ne banne. CBS wanje bali kuweereza Esebo ababaka olese mbalamusiza atalo omukyala munamitana honorable Joyce Bagala ne honorable Ibrahim Semujunganda abanya rastamani bwaise mulakimu bamwe ni Peter Gulanye seta mu ye president kusonga ya sanction eno jazogera ko wait America sindi badde tulumirirwa nnyo yandibadde nga tennaba kubate yako sanction kugenda eri nandibadde sibya kyandi kuzo tuyamba yandibageze bali eri neri okeba vumbire eri naye bateekako sanction kuba wano mulimu abombi manyine kati balina nasuubi genda mu America ekyo nga kimaze ku nsonga ya muganda wange Lumu akaseera ke waleeteddemu ekintu kino tetugamba olina kyotagetinze kubanga watulaba honorable Joel Senyoyi kubiri ebyaliwo eby'eggulu ate n'oleeta kino mu speed naye ekibanga wakireese mu mutima mulungi era bannayuganda bakirabanga ekiri mu mutima omubi. Wanje Ameka Esebo bali kuweereza ggwanga Uganda n'Obuganda Buganda ng'Ameka Esebo Tata John nga bulijjo ndi mwogezi wa Honorable Minister Defense Passes Namuganza Minister avunaanyizibwa ku mayumba abakunavu booleese mbebaziza mwanyina Sir Joyce Bagala ntwatwa namitana munange nkwebaza by'otukoledde emityana kale tweyanziza nnyo katumalirize Honorable Richard Lumu sibula batulirize dakika kusigaze kubidde amasimu etteeka tewaliwo yaliteesezaako zibadde submissions. Okay. Kakati tolina ngeri gyoga nti nandikwataganye nga tetunnaba kuteesa. Ntumirayo omuntu omu mukwano gwange amuyita Tobias Lutaaya. Okay. Abeera eyo ekanyogoga. tweyanziza Honorable Joyce Bagala. Webale nnyo Lameko tukyaza njagala kusaasira ku bafamily ya Lubereto ebigasa kawooko Bukomansimbi bafiiriddwa mwami Bukenya ate n'okutumira ku Kigundu kansala wange w'Ekinkokola Mutamu division kwali awuliriza n'abantu bonna timwebale kuteekako twongere okuwuliziganya. Okay, Honorable Kakoza. Njaga kuddamu abakubya amasimu naye makolo kavuma agambe tutereeze ebikimu. Njagala okutereeza abawuliza radio nti mu encouraging ennyo ababaka ba parliament okuleeta biru zaabo kubanga ogwo mulimu gwabwe gwaweebwa constitution nti omubaka yenna w'abaali asobola okuleeta ekisumuluzo. Honorable Semujunganda lwakuba agenze owulidde nti Sseggona yaleeta ne bagenda mu komiti ebiteeso ne babigaana. Naye ati bw'oba oleese tovuma yita ku mulala omugambe nti please ekyo kyoleese kikyamu bwe tunaagenda mu komiti ababaka gye bali kubanga biru zeyina stages mwe ziyita first reading, second reading, third reading. Kati bw'okonvinsinga ababaka bala oyinza okuba gw'omu nkubulidde nti private member bill yaleetebwa Kiraso mu 2023 nga gavumenti gizi n'ababaka bagiganye naye kati Africa
kwe benchmarking. Tweyanzige n'abalala bangi tweyanziza nnyo obubaka Kawuma Sitenda webaze Honorable Lumo waliwo Yasin Tax Ntebe Stage n'abalala Richard Matovu n'abalala mwebala obubaka butuuse tugeze mu mawulire n'Olivia Kwagala Capex Nsubuga badde wano ne MK Musa ku digital ensonga ne zitambula musule bulungi.